abaana nga bazoole bamagufu naye njala kwebaza Katonda lwa discipline tutudde essaawa 3 nga abaana tebasekuka ate nga tebaleekaana akati nakyo tukyagala kukyebaliza Katonda lwa discipline eyo era nyongera kusaba tuleete abaana ku St. Mary's obudde ku bazadde abasajja kubanga mu mitwe gy'amaka mufeeyo eri abaana mubeere kyakulabirako bataata abamu si kyakulabirako eri abaana baffe kubanga olwotuuka wali ebirungi bakyala bebasingawo ojja mu masomero abeerwaleero abaana baffe tusizaako emikono era abazadde bamaama bebazze ojja kgenda mu bintu byonna ebyobuvunaanyizibwa osangayo kati bakyala bataata abaana baffe kubanayigira baluwa njala kubasaba tufeeyo nnyo mu abaana bano baffe baana bammwe akati mubafeeko nnyo mubeere role models mubeere ekyokulabirako ekirungi abaana babeere akulenga amanyi agala kubeera nga taata mu bulungi so si muki si mu bubi nsaba kaseeyo nnyo erinnya Bishop Dawson Kyakuwa Ssekyanzi Kiyunga Mukono Power Healing and Prayer House Ministry wano Kiyunga lunaku lwaleero lunaku lw'abataata naye nze okwogera ku bataata bonna mu ggwanga ne mu nsi yonna okutwaliza awamu bataata balina omulimu munene nnyo eri abaana awamu ne bamaama naye wetwogera ku bataata ku mulembe guno oba mu kiseera kino simanyi lwaki bataata bagayaalidde nnyo era bataata bagayaalidde nnyo amaka bagayaalidde nnyo abaana baabwe ekitandibadde kirungi nnyo ku viddi bamaama be bagenda ku malwaliro bamaama be bagenda buli wamu bataata omulimu gwammwe mwe mwandibadde ffe twandibadde tutwala abaana ku masomero ffe twandibadde tugenda ku viddiizi ffe twandibadde tujjanjaba abaana kubanga ekiyitibwa taata kitegeeza buvunaanyizibwa era omusajja atalina buvunaanyizibwa mu maka ku lunaku luno tasaane bakulukuza kubanga ekikufuula taata buvunaanyizibwa kulabirira mukazi waka kuzaala abaana n'okubaweerera kuzaala abaana n'okubasomesa n'okubaliisa n'okubambaza kuzaala abaana n'okubatandikira foundation eya future yaabwe naye omusajja bw'oba tofaayo ebyo oba toli taata oba musajja oba toba na musajja oba nnume kubanga ennume ekigambo nnume kiba mu nte ennume bwewakisa enkazi teddayo kubuuza nti gye nawakisa enkazi eri luddawa yazaala mwana ki yazaala etya kati abasajja mbasaba muleme kubeera nnume ng'ensolo mubeere bataata mulyoke mugase ensi eno so bataata mutandike obuvunaanyizibwa bwammwe obw'abataata kyandibadde kirungi n'obeera taata okusinga okubeera ennume abaana bajja tugasa abaana bagasa naye abazadde mulekeredde abaana essaawa eno abakazi bambi olaba abakazi batuuse n'okuyita babbaabwe batandise n'okweyita bannamwandu mu bibiina ebigaba obuyambi sponsorships bagamba nze ndi namwandu nina abaana bange bamulekwa 5 naye ng'omusajja gy'oli oli mu nsi muno naye lwaki ozaala mu mukazi abaana b'otasobola kulabirira zaala batono boonaalabirira okusinga okuzaala abangi n'obalekera omukazi n'abonaabona abaana balonda mu kasasiro kati tuli mu kusoma naye abaana bali mu kasasiro omusanga omwana alonda bucupa atunda magi atunda kasooli ku kkubo kaseera kakusoma naye taata nga tofuddeeyo so mbasaba ku lunaku luno bataata mubeere bataata olw'obuvunaanyizibwa taata kitegeeza ataatira agezaako okukuuma era ngamba abaana abandaba kitaawo atakufuddeeko totawaananga kumufaako waakiri
omuzadde omusajja n'omuzadde omukazi. Kati taata si muzadde, taata ye muntu oyo akufuddeko okufuula ky'oli, ye taata. Naye atakufuddeeko aba muzadde, kubanga omuzadde kyangu nnyo okuzaala. Bwaba mukazi n'akuzaala n'akusuula akasasiro aba yakuzaala, naye taba maama. Maama ye muntu akuzadde n'akulabirira. N'omuzadde omukazi nga nali si yakuzaala naye nga yakufaako okufuula ky'oli, oyo bw'oba otwala ng'ensonga. Era ngamba mwenna abandaba, twala ng'ensonga omuzadde oyo eyakuzaala n'akulabira n'akufuula ensonga, oyo aba maama. Bw'aba musajja y'aba taata. Ate eyakuzaala n'akusuula n'atakufaako, oyo aba muzadde naye taba taatawo. Naye kati mukulabirira, mulabirire bataata. Mu abaana bwe mukula mulabirire bataata bammwe, mulabirire bamaama bammwe, temulabirira bazadde bammwe. Kubanga omuzadde aba yakusuulira ensi n'ekuyamba. So abazadde abasajja obuteemulugunya nkya n'okukuba endeka mwoyo, mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe ku baana Katonda b'abawadde. Amannya agange nze Frederick Kimugerwa. Olunaku lwaleero lukulu nnyo kubanga bataata Mukama yatuwa omukisa okuleeta abaana mu nsi. Tuli bazadde. Ate n'ekirala, Bayibuli egamba Ibulayimu Mukama yali ayagala nnyo akuze abaana nga batya Katonda. So kati naffe abazadde tulina omulimu ogwo okulaga abaana ekkubo ettuufu, okubakuliza mu kutya Katonda. Ate n'ekirala, ensi eno tugibalaga ebizibu ebirimu n'engeri gye balina okubiyitamu. Kati tuba modolinga ne tubateeka mu kkubo ettuufu okusinziira ku ffe ensi engeri gye tugirabye. Olwekyo omulimu tulina gw'amaanyi abaana okubakuza nga batya Katonda, okubalaga engeri gye basobola okuwangula ensi eno n'okubasibira entanda egenda okubayamba okuwangula, kubanga ffe ensi tugirabye. Bayibuli egamba nnyo okumutegeka so si mutegekera. Kati omutegeka otya? Ng'omuwadde ebigenda omuwanguza, omutaddemu ensigo ezitya Katonda, muyigiriza okukola emirimu. Tugamba kiba kimuyamba noba nga omuteeseteese nga byonna asobola okwekolera, asobola okukola emikwano. Ate n'amanya nti ensi eno tugamba yeetaaga okuba nga okolagana n'abantu, otya Katonda, no valuing relationships, no valuing family zaabwe. Tugamba kimalamu amaanyi kubanga abasajja ffe mitwe. Kati bw'oba tobaddeewo mu famire yo, omwana ajja kumisinga omutwe ogwo, ajja kumisinga directioni. N'olwekyo nze mbakubiriza abasajja okuba okulaba nti famire muziwa time, abaana mubawa direction. Kubanga n'omwana alina kyatunuulira ennyo ku kitaawe, kubanga gwe mukulu wa famire. Kyoyogera akitwala ng'ekikulu era kizibu kyerabira, ajja kiteeka mu nkola mu nsi mu bulamu bwe, kijja kuba kizibu nnyo kyerabira. Nze Asama Keefa eyafuuka muwanguzi Peter, ndi muweereza era nsinzidde wano ekiyunga mukono ewa Bishop Kyakuwa Dawson. Nebaza Katonda olunaku lwaleero lwa bataata, era njagala okwogera ku mutwe okugamba nti abazadde n'okusingira ddala bataata twetaaga okuba
okujjukira obuvunaanyizibwa bwaffe okusingira ddala eri abaana. Bayibuli etugamba nti abaana ye kanisa y'enkya Mukama gyatunuulidde. N'olw'ensonga eyo bataata mbasaba n'obuwombeefu era nga mbakubiriza okufaayo nnyo n'okugezaako ennyo okutuukiriza obuweereza obuvunaanyizibwa bwaffe eri famire zaffe, ng'okusasula school fees, okugula ebyetaago by'abaana, n'okuwaayo ku baana obudde okubawuliriza n'okwetegereza ensonga zaabwe, n'okubaako amagezi ag'enjawulo ge tubawa ag'obwakatonda, n'amagezi ge tuzze nga tusisinkana mu bulamu buno obwa bulijjo. Ekirala, waliwo bataata abamu abasuddeyo amaka gaabwe ne baleka abaana nga beebuuza ekiddako. Abaana ne baba nga tebalabiriddwa, ate abaana ne basigala nga tebaweereddwa kifaananyi kituufu, kubanga nabo enkya bagenda kuba bataata, bagenda kuba abazadde. Jjukira muzadde munnange, ekyo ky'okola leero n'enkya omwana wo kyagenda okukola. Kyandibadde kirungi nnyo tugezeeko nnyo okusiga ensigo enkya nabo gye banaalabikiramu, naye nga ensonga abadde taata. Abazadde abamu omwana ayinza okuba abazadde abamu bataata abamu, kati ensonga eno ginjogerako ya taata nga bataata abali mu maka nga mulimu ne bamaama, oluusi nga omuwadde n'olubuto, naye ate n'odduka mu maka nga tosobodde okumulabirira, bambi maama n'asigala nga alina ebibuuzo ku mutima. Ate n'abaana bano b'oba olese awaka nabo ne baba nga bali kuyiga essomo ebbi. Twebaza Katonda olunaku lwaleero atuwadde omukisa okwogerako ku bulungi bwe, n'okwongera okukubiriza bataata bannaffe okufaayo okukola obuvunaanyizibwa bwaffe, nga tugezaako okutuukiriza omulama guno gwe twogerako. Twebaza Katonda eyatuwa obuvunaanyizibwa obwo, era ye Katonda y'omu gwe tusaba ayongere okutuwa amagezi nga ge yawa Solomoni okusobola okutuukiriza ekyo kye yatukwasa. Era tusabira abaana baffe Mukama baatukwasizza mu mikono gyaffe okulera, ng'era tweyama okwongera okusaba Katonda asobole okutuwa obulamu okutuukiriza ekyo kye yatuwa. Mukama abawe omukisa era abakola obulungi obutenkanika. Olunaku lwaleero olunaku lwa bataata, naye nze nga nze nandisabye bataata bonna twala obuvunaanyizibwa eri famire zaabwe. Bataata bonna abalikawo obuvunaanyizibwa bwabwe, abatawulira abaana, abatabawa kyakulya, mbasaba naye batuukize obuvunaanyizibwa bwabwe tusobole otwala eggwanga lyaffe maaso. Nensaba ne bamaama naye balekerawo okusosekereza abasajja, kuba emirundi mingi abakyala be batandika obutabanguko mu maka, ng'abasajja abamu tebafuddeyo obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ate ne bamaama nabo bakole ekyabwe tusobole otwala famire, tusobole otambula